أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba mbabuuzaako nti mulimu kyatusawa ekitiibwa Allah abeere nga atuwa obulungi ffenna, Allahumma amin. Waba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oluvannyuma omulundi ogwayita twatunulira ku bufulumiro bw'ennukuta ya faa'u. Olwaleero insha Allahu taala tugenda kutunulira ku bufulumiro bw'ennukuta ya waawu. Tugenda tunulira ku bufulumiro bw'ennukuta ya waawu. Ennukuta ya waawu efulumira wa? Ennukuta ya waawu esookera ddala y'emu ku nnyukuta ennya ezifulumira ku mimwa ebiri, two lips. Y'emu ku nnyukuta ennya ezifulumira ku mimwa, nga ku lwasooka twalabako emu ku nnyukuta ez'ennya y'ennyukuta ya faa'u. Olwaleero insha Allah tugenda kubeera nga tulabako ku nnyukuta ya waawu biidhnillahi taala. Ennyukuta ya waawu bw'eba efuluma nga efuluma ku mimwa, fatakhruju min ashafataini, efulumira ku mimwa ebiri, yo egatta emimwa ebiri. Mujjukire faa'u yabadde eyo efulumira ku mumwa oba ku kibutobuto ky'omwogo wa wansi, wabula ye ate ennyukuta ya waawu yo egatta emimwa ebiri, egatta guno omumwa ogwa waggulu n'omumwa ogwa wansi. Inna bindimaamiha ma biqaa'i furujatin, naye yo waawu tuba tugyogera tugambe nti efulumira ku mimwa ebiri, naye weba efuluma ku mimwa ebiri tulekawo ka supeesi. Ekisooka emimwa ebiri tugisongola, gisongolwa, netugisongolwa. Bwetumala okugisongola ne wasigalawo ka supeesi katini, tetugisongolera ddala completely. Olinaga awu emwa gikola gisongoka awu. Mujjukire twogera ku waawu etawangaala, kuba waawu za mirundi ebiri. Waliwo waawu eri ewangaala, ejjanga ewangaala nga ya sukunu emagagayo ng'aliyo dhamma, eyo si gye twogerako, wabula twogera ku waawu eyatuka gyetugaa nti awu wa wi wu, awu wa wi wu. Waawu erina okubeera nga tusongola omumwa gwe tuba tugyogera, naye bwe tuba tusongola omumwa tulekawo akatuli kafuruja. Akatuli lwaki? Lijariyani asauti, omuka gusobola okubeera nga guyitawo. Senga tetulekawo katuli, omuka guba guyitawo gutya? Omuka guba guzizibwa okuyitawo. Ate mujjukire ennyukuta ya waawu, nyukuta si ya shidda, nyukuta ya rikhu, nyukuta ya rakhawa, si nyukuta ya shidda. So omukka olina okulekawo akatuli gubeere nga guyitawo bulungi. Awu wa qul huwa wa wallahu wa yeyo ennyukuta ya waawu. Tugambye ennyukuta ya waawu efulumira ku mimwa ebiri nga tugisongodde naye nga tuleseewo akatuli wakati w'emimwa egyo ebiri. Bangi nnyo tubasoma Qur'ani, ennyukuta ya waawu tetugisoma bulungi. Abangi abasinga ennyukuta ya waawu tetugisoma bulungi, netusongola mimwa naddala nga tugiyimirirako nga ku kigambo adu. Oli asoma ekigambo adu fenil waawu eyo adu, ekituufu kirina kubeera adu. Omumwa gulina okubeera nga kukola ki? Kusongoka. Bwe bufulumiro bwa waawu adu, si adu. Ate tolaga nti dhamma gy'osembezzaayo, adu. Omumwa gulina okusonga. Ne weba ya fatha era omumwa gusooka ne gusongola ne noli okuggulawo fatha yaayo. Washamsu olaba, washamsu wi wu awu taada awu yeyo ennukuta ya waawu. Tugyegendereza abasinga tetusongola mumwa nga tugyogera nsobi y'amaanyi nnyo. Omumwa gulina okubeera nga gusongoka nga tusoma ennyukuta eya waawu. Ensobi endala mpozi gye tusonga okubeera nga tugigwamu kwe kubeera nga tugigezza, tugezza nnyo waawu eyo naddala nga mu maaso gaayo waliyo erinnya lya Allah nga wallahu khalaqakum wallahu. Olina agamba wallahu la khata wallahu khalaqakum wallahu
yeyo ennyukuta ya waawu tetugigezza ate ennyukuta ya rehu awu oya watuba tujogera tetwagala kumala awu ese ya buseesi so tetugigala tetugala katulyako wetuba twogera ennyukuta eyo eya waawu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.